omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mu kanyomero kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Namutikwa w'enkuba eyafudde embye mu Ntebe yawezezza millimeters 35.5 so ng'ate yo mu Tororo zaweze millimeters 9 olwo mu Mbarara millimeters 3.5 ate yo mu Kampala nga zaweze millimeters 2.9. Bwe tutunulirako ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo okuva mu gabira ag'e Congo okwolekera eggwanga lyaffe okukosa n'empewo okuva mu kagolomolo ak'omu Mozambique nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okutonnya mu bitundu ebiwerako. Olunaku lw'enkya tusuubira enkuba okutonnya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, olwo yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka. Embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebyo nga Arua, Masindi, Kabale, Jinja ne Tororo. So ng'ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 34 mu kitundu ekyo eky'Emoroto. Kampala, Jinja n'ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja nalwo tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. So ng'ate yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalu w'eggwanga lyaffe mu Addis Ababa, Johannesburg ne Amsterdam tusuubirayo enkuba okutonya. So ng'ate mu Nairobi ne Dubai tusuubira akasana okwememula. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Michael.